Museveni ne mutabani wo temutugulanga ko line gwanga sirichi line gwanga lya ffenna twabasenza busenza temulina banna Uganda fe banna Uganda abachi naye mutulemeddeko emyaka ana tuli wandu kiboga enguudo zikyalimbi amalwaliro mabi bagala Jeno Muhoozi osumulule obote abaana baffe abaami baffe baganda baffe abaana bazadde babana baffe bonna be mulina eyo mu buduukulu bwammwe mu batete balina muki musango okuwagira NUP obwokuba na NUP oba munankyukakyuka si muki okuwagira Bobi Wine ngomanyi gwokiririzamu ye president wo si muki buli kimu emwanyi zonna muzeefuze katuba tugenda kukola tutya okujjako mwenga mwina kutuvaako ffe tulina okwenunula tugambe ekimala kikola ki ffe twagala Uganda yafenga president waffe ye Bobi Wine ani Kyagulanyi Ssentamwani era nga nze nkugamba muwalawo Grace Kakooza muwala w'omulwanyi nti nga naye wajja ng'oyeekera kati naffe tugenda kuyekera na Kibuli Muzeyi Museveni va ku nsi yaffe twagala ki Uganda yaffe ogiveeko ne mutabani wo Muhoozi mugamba abamu tuli ready okuyuga olunyankole akatengo Muzeyi tetukalina tutera abaana baffe leka tweyagale bwe bateekawo democracy lwakyo tuleka ne tukuba akalulu k'emirembe n'akalulu akawedde wakabba President Bobi Wine yawangula ne weteeka mu ntebe ne weewaŋŋamya Museveni na Muhoozi abaana bababuulidde amazima nti munnange no eggwanga si lyammwe nti muleke abantu banyumirwe eggwanga lyabwe muleke abantu banyumirwe naye abantu mubataddeko embeera nti batya n'okutya nti ate n'ayita wano ate n'atuuka eno bagende bansomesa olunyankole nti olunyankole lufuuse ekizibu basement nti etufuukidde ekizibu nti naye muleke abantu banyumirwe obulamu ate era nga tukyali ku nsonga ezo za basement anti-human rights bagenze ne baba nga bamuwandiikira ekibaluwa nga bamuluŋŋamya n'okuba nga bamunyonyola okutulugunya abantu era ne bamugamba nti munange kiba kisoboka mute omukulu Edward Ssebuufu sigamba nti wekiba kisoboka naye bagambye bamute awo nno n'alyoka abaddiza omuliro n'abagamba nti ekimwogerako temukimanyi nti babadde beetu nnyingi nnyo ate ne mutandika okubanga mbu musaalimbira gye mwandibadde temutuuka in fact agambye n'okugamba nti musaanidde okumwetondera aba human rights nti mumwetondere olw'ebbaluwa eyo gye mwamuwandiikidde oye Muhoozi Kayine Rugaba ate nga tuvuddeko eyo atudde ku nsonga za twalabye banamwandu ba Honorable Segirinya nga balajjana naye omukulu Honorable Medad Lubega Sseggona avuddeyo okwanukula ku nsonga eyo era nnyonnyodde biki ebisaanidde okuba nga bikolebwa na biki ebirina okuba nga bituukibwako deni abo banamwandu ndowooza oba oliawo bafune kye beetaaga. Omukyala ndowooza bamulanga bwerere sente zonna tewali sente zaali ziggyeddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde ekikumi kya ssente tosobola kujja wano mu pensioni y'omugenzi n'ogijjayo so tulina okumala okufuna obuyinza. Ekyokubiri meeting ya family nze nabalungamya nabakulubiriza nembagamba tumale okukola DNA omugenzi yaleka sample y'omusaayi so abaana bonna ne betwasobola okufuna ne banyaabwe netubasindika bakole DNA results tezinnafuluma so sente ezo ne bwe ziba zifulumye nga letters of administration zimaze okuvaayo tewali muntu gwe tuyinza kugamba gwe nyinza kurekomendinga nti afune ku ssente z'omugenzi omwana nga tafunye DNA. Kyamukisa mubi nti bamaama b'abaana teyatongozaako n'omu n'olwekyo tetulina gwe tusobola kwetooloolerako kusaba kugoba buyinza. Omuntu ow'Oluganda asingira ddala okubeerawo ku lusegere gwe yaleka ye nnyina naye era ne nnyina yagala nedda teeka tufune abantu ab'Oluganda ne mukwano gwe omu gwe yali asingira okwesigira ddala abantu basatu be baba bagoba obuyinza.
sirowooza nti abakyala abo ensonga ezo bajja kuzitereereza mu mawulire. Ekyomukisa omubi ennyumba abamu ze baagala okubeeramu ennyumba ntono tebasobola kugyamu. Ekyokubiri muyinza oggiwa omuntu n'asulamu ng'omwana si wa mugenzi. Kaakati kitegeeza muba muzannyidde mu esiteeti y'omugenzi. Ebintu ebirala byenda biboogerako mu mawulire ly'ettaka si ly'ettaka eddene babadde boogera ku faamu teri faamu. Bo bonna bye bakkiriza mu maaso gange waliwo we baali balundira embuzi naye nga puloti oba eri 5 ku 10 oba 10 ku 10. Owulidde embuzi ne bagamba nti zaggwawo baazitundanga mulwadde kuba zaali zifa nga tezirabirirwa. Ekirala ku bonna abaliwo tewali ayina buyinza kutunda kintu kya mugenzi kubanga tekuli ayina letters of administration. So njagala okubannamu bakyala bamama b'abaana okubasaasira nti bayinza okuba beetaaga obuyambi. Sindowooza nga bw'obiwulira temunange nnyongereko ki amaze okuba nga alambulula ate nga tuvuddeko eyo ye Ssaabavandimwe omukulu Frank Gashumba munnange yatukubyeko ekibaati anti ebigambo bibadde bingi naye bagamba nti munnange buli omu alina obudde bwe era mbadde awo mpitayita nga mbagwako nga babasibirira entanda. Sabo mwe n'abalongo obulamu obulungi mukyala we ya rabbi amin okufaanagana omuwenga buli dakiika ne bwakolola ng'ayita bebi ayita hane mungu akuwa ekiraavu akwe mukyala wakutegeera ne bw'otambula alaba Frank Gashumba nga ne bw'aloota aloota Frank Gashumba nga ne bw'aba afumba aloota abeera ali ku Frank Gashumba mungu akuwa abalongo ekiro ky'olwaleero alhamdulillahi. Frank Gashumba tumuyozaayoza okubanga munange atuuka ku buwanguzi nga tuvuddeko eyo ate ye omwana mulenzi akuleetedde ensonga lwaki oba oliyawo tetulina kukkiriza ekintu kya court martial. Agambye nti oyinza okuba owulira biwulire naye kakuviire ku ntono. Nga bayisa ebiteeka ebikkiriza ekkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo ne bonaaba obbye enkoko ne bonaaba olwanye na muntu ne bonaaba ovumye muntu ne bonaaba obanjibwa ssente ne bonaaba ovunanyi oba oli ku musango gwa kibanja gujja tuuka nga nagwo guwozesebwa mu kkooti y'amagye. Olw'ensonga balina obusobozi obukuteekako ebintu ebyekuusa ku magye basobole okutwala mu kkooti y'amagye. Tolaba nti obadde oleebuukana n'ogw'ebibanja mu kkooti ya bulijjo ojja tuuka ng'oleebuukana n'ogw'ekibanja ng'olina kgenda mu kkooti y'amagye. Lwaki? Mukimanyi bulungi nti mu Uganda teri muntu wa bulijjo awamba ttaka. Buli awamba ettaka abaako Kano gundi, Meja gundi, Jeno gundi be bawamba ettaka e Uganda. Era ettaka ly'okaayanira oba lye baba baagala okuwambako bajja kujja balisuuleko ekyambalo ky'amagye, bajja kujja basuule ewuwo mu kasasiro ewuwe waka basuulemu amasasi bakukwate bakutwale mu kkooti y'amagye ovundire eyo. Okumanya ekimu ku kiraga nti ebimu kubindeese okubagamba ensonga zino bwe baatutwalanga mu kkooti y'amagye tetwamanyanga ddi lwe tudda. Nkiddemu buli baatutwalanga mu kkooti y'amagye e Makindye nga tuwozesebwa omulamuzi Andrew Guti baatuvuganga otujja ekitalya ne batuleeta e Makindye mu kkooti. Ekkooti neggwa ng'omulamuzi tabawadde ennaku za mwezi oba oyo yeeyitanga omulamuzi Andrew Guti
nga tabawadde ennaku za mwezi ze mugenda kukomawo olw'ensonga bo beerowooza bwerowooza nti kati ani gwe tulinayo mu kkooti ani aliko ennyinsasagge kale mubawe ennaku z'omwezi bwe ziti baatuukako ne batugamba nti Guti yalwadde kkooti tegenda kutuula leero ne batatuleeta mu kkooti naye ng'ate mu kkooti za bulijjo omulamuzi ne waba yalwadde babaleeta mu kkooti oba kkooti kiraaka yaaliyo oba omulamuzi omulala n'abaatendingako era n'abawa ddeeti endala ffe tebaatuleetanga baatugambako taata wa Guti yafudde era ku olwo nalwo tebaatuleeta eyo ye kkooti y'amagye naye ate mu ya bulijjo omulamuzi ne waba alina buzibu bwe buli pasono oba yagenzeeko bulaaya kuwummula oba yagenze mu kufiirwa ekkooti esigala egenda mu maaso era ng'ewozesebwa n'abalamuzi abalala ekkooti y'amagye embi ebiseera ebimu bwe twajjanga mu kkooti e Makindye Guti yakubibwanga essimu ng'essimu eyo nga Yoweri Kaguta Museveni oba mwami Yoweri Kaguta Museveni nga yamukubidde essimu obanga Guti akubira Museveni essimu amubuuza mbate ekituufu nga ebiwandiiko byonna na buli kyetaagisa okutuwa beyiro byalingawo naye okututa nga order erina kuva mu State House olw'ensonga ekkooti y'amagye si kkooti kiri kifo ewatwalibwa ab'amagye abakoze emisango abaleepinze abakyala mu ntalo ababbye ababuzizaawo emmundu zaabwe abakoze emisango mu magye we batwalibwa okuweebwa nga kyewandirabye nti nga bw'onaawa omukozi wo ekibonerezo nti eyo kampani naye kampani erimu disciplinary committee mu magye eyo eyo kooti si kooti wabula bagabirawo mpisa nga baziwa b'amagye fe abantu ba bulijjo abatakola mu magye otutwala otya mu eyo kooti otuvunaanireyo obutaba na mpisa ng'ate tetufunangako ku training yaayo nangeri gye tulina kweyisaamu kuba ow'amagye bamutrainingira omwaka mulamba ne bamugamba enkofiira eno gye tukuwa togiwanga omuntu wa bulijjo bw'ogimuwa ekibonerezo bbanga bwe liti kati nze omuntu wa bulijjo gw'ovunaanirayo oba onvunaanirayo ku ki ku mateeka akigwe ge simanyi na kumanya baganda bange tukimanyi bulungi nti Bobi Yanga ali mu kkomera ani amanyi ddeeti ye gye bagenda omukomyawo mu kkooti kubanga kunze manyi ekyatutuukangako balooya buli baatuleetanga mu kkooti ng'ate balooya badduka bagende bazuule basabe deeti tukomezebwewo mu kkooti kuba twavanga mu kkooti yawe Makindye nga tuwozesebwa General Guti nga tetumanyi ddi lwe tugenda kudda ng'era ne deeti tebagituwadde kyokka ate mu kkooti za bulijjo buli w'otunula mu mulamuzi mu maaso nga bakutadde mu kaguli omulamuzi akugamba nti komawo ennaku z'omwezi bwe ziti mu kkooti y'amagye tekiriiyo mwakiwulidde bulungi nti ne bw'oba oyina bbaawo nga w'amagye nazza omusango
oba bikwatako oba tebikwatako naawe bakutwala. Mwe abazadde abalina abaana mu magye, mutabani wo nazza omusango mu magye, famire yonna bagikima kubanga mulinamu olulyo olw'amagye. Kakati essaawa zino bagenda kuvunaana kubanga oyinamu omwana ow'olulyo oba layini mu magye. Kitegeeza jjajjaawo, kojjaawo, ssengaawo, mugandawo, mutabani wo oba omuntu yenna nga w'amagye ng'akwetoolodde, ne bw'alizza ebisango nga ggwe tolina ky'omanyi, naawe bagenda kukukwata bakutwale mu kkooti y'amagye. Bannayuganda, kino tekiri ku byabufuzi byokka oba ku bannabyabufuzi bokka, wabula naawe awoza nti tobiriimu, naawe ogenda. Tekiri kuffa ab'oludda oluvuganya lwokka, wabula naawe kigenda kutwaliramu. Mukimanyi bulungi nti lino eggwanga lyawambibwa, lwakuba nti abamu mulwawo okumanya. Muzzenga muwulira nga ab'amagye balaajana, aba poliisi nga balaajana okukubibwa amagye ga SFC. Muzze muwulira abantu bakubibwa amagye naye ne watabaawo avaayo kunyega. Muganda wange gwali mukundaba essaawa zino, time egenda kutuuka nga ne bw'onaabo byenkoko amagye ge gagenda okukima, nga ne bw'onaalwana ku street ne munno ne mufunamu obutakkaanya. Mulaba nti amagye gadde gatuwamba ffe era gatuwamba. Kakati ate poliisi egenda tutuuka ekiseera nga tekyakola. Noza mwali mukirozezzaako mu COVID, kyali kyetaagisa oyiwa amagye ku nguudo mu biseera bya COVID. Amagye gakuuma nsalo, naye kyalo ki ekitaaliko b'amagye mu COVID? Kyali kyetaagisa oyiwa amagye mu bantu mu biseera bya COVID? Kituufu kyali tekyetaagisa. Poliisi ne ba chairman b'ebyalo ne ba defense baali basobola okuhandolinga embeera ya COVID n'abantu ba bulijjo, naye baatuuka ne baleeta amagye nga geegalawuna ebyalo. Era mwalaba obunkenke bwe twabeerako. Essaawa zino kino nkugambye si kyakuba nti munnabyabufuzi bwe kigenda okunyigiriza. Naawe alima emmwanyi, naawe aleebuuka n'ogw'ebibanja, ogenda kukirozaako nga bwe tubadde tukirozaako. Kubanga bulijjo mugamba tusoomooza ab'amagye, tusoomooza poliisi. Mugenda kukitegeera nti bulijjo be batusoomooza, wabula okuggyako nga ffenna tukozesezza eddoboozi eri ne tuvumirira eky'amagye okubeera nga gayingira okukwasaganya ensonga z'abantu ba bulijjo abatali mu magye. Ffe twatuuka time nga buli batuleeta ekitalya, General Guti alina osooka okukubira Museveni tubate nga puleesa nnyingi. Ekkooti n'ebeera nga emaze essaawa nnamba ng'ewummuziddwa olw'ensonga eyeeyita omulamuzi w'ekkooti y'amagye akyafuna orders eri siniya we. Olw'ensonga ekkooti eyo abawozesa emisango tebasomangako bulamuzi. Abawozesa mu kkooti y'amagye
tebasomangako bulamuzi. Nkugambye kiri kiringa kikampani ekikola emifaliso kangeze. Nti omukozi bw'aba alina akasango ke yasobezza oba yazze leeti ku mulimu, bamuwa suspe nti emyezi 3 tokola. Ye kkooti y'amagye gye njogerako. Egaba bibonerezo eri abakozi baayo. Kati faba abantu ba bulijjo abatali bakozi baayo etandike etya okutuvunaana. Kkooti eyo mbi nnyo. Bobi Wine ali mu kkomera avunaanwa mu kkooti y'amagye. Njagala omuntu yenna ku mmwe gendayo ku kkooti y'amagye obabuuze Bobi Wine akomezebwawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga mmeka. Kubanga lwe yasembayo okuleetebwa alabika agenda na kuweza mwaka nga takomezebwawo mu kkooti. Ekitali mu kkooti ya bulijjo. Nkyaleeta ebirala ku kkooti y'amagye. Mungu abankuumire. Yes, webale kubanga wekumira ku NCK TV. Nkugamba bugamba nti munnange teweerabira kubanga subscribinga womala ng'onyiga kade ebisigadde tulaba tuzikalira nywera tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.